Black Jew omanyi nfuna abantu nga baŋŋamba babagambye tuli mu ntalo njagadde baa ku updates eziriwo era always mbawa ndi mu supermarket ebintu byayongeddemu kabeeyi mu maduuka. Russia bagikoze batusazeeko mastercard ne visa naye lwakuba nti Russia yali yategekadde ng'erina visa gundi yaayo naye lwakuba ekola mu Russia yokka like payment system ya card ogimanyi ya visa card erina eyaayo international erikyakola mastercard batusazeeko nga mumanyi sanctions kati ebintu ebisinga byongeddemu kase naye tebinaa kulinnya nnyo. However waliwo abantu abalinamu kapaniki abantu abamu bagula kati nga sukaali da kati nga sukaali sinaba kikakasa ne waliwo waŋŋambye nti mu maduuka mbu yaweddewo saka kugimalisha nashira da mbu abantu bamuguze balowooza mbu tumanyi sukaali kati ye tebamukola kati byebyo ndi wano mu dduuka mu supermarket but the situation is calm, everything is fine so far. Yes, sanctions wezineyo abantu jukira guno sigo gusoose bateekako sanctions mu 2014 oba nekisinga cream yali bateekako sanctions so si kintu ntikigira nnyo naye nga bw'omanyi waliwo ebintu ebitiisa abantu nga waliwo ebintu ebiraisinga nga bwogamba nti ebitiisa nogaba banne tugenda kukola tutya so apparently embeera eri bwetyo. Ekirala Putin olwaleero abadde ku telephone call ne president wa Turkey Erdogan abamumanyi Ismail Erdogan ne boogera neera Putin amugambye nti olutalo ajja dduyimiriza nga Ukraine erekeddewo okulwana ate ng'emiti demandis ze atazimanyi. Putin yabagamba ayagala bajje ebyokulwanyisa byabwe mu nsi yaabwe biveemu. Ekyokubiri ayagala Ukraine ebeere neutral state kandi ensi ng'eri neutral kugamba nga tetankula ntalo okugikyokooza nga bwe badde etera okukola. Then ekyokusatu eyagala Ukraine ereme kuyingira mu NATO. Abantu abamu ekya NATO mukitwala ng'ekyokusaka oli nagamba ng'alina buyinza ki kati nze ate ggwe mba sikyakaana nawe kubanga oba tomanyi oba weetaaga okusoma ebitabo otegere NATO kyeki oba tomanyi NATO so byebyo ebivudde mu ssimu boogedde essaawa namba Erdogan ne Putin naye ebyo ebivuddemu agamba tajja kukola kuba ye Erdogan abaleka ku brokalinga gundi eyo negotiations ezo bagende mu peace talks naye Putin ye demands ze zikyali bwezi tewate wagambye so kyekiriwo olutalo lukyagenda mu maaso abantu bafa nga bumanyi olutalo tewali aleeta mawulire matuufu gava mu kampu ye. Abalasha bano bagamba bakafiirwa abantu 409. Ukraine egamba yo yakatta abantu oba bajasinga kasanva abalasha so yo Russia tekuwa namba y'aba Ukraine be yakatta. Then n'ekirala abantu bambuuza nti ne Russia lwaki obusajja obwo bugiremye okukuba nga bukasi katono. Abatakimanyi Ukraine ne Russia abantu ba Luganda era wano okizibu okusanga abantu 10 nga tebalina Luganda nga teri alina musaayi gwava Ukraine oba talina muganda we. Kakati Russia neewontola yakubanga bomu biki nga military bases biki naye kati yatuuka mu bibuga kati nga Kiev ng'otalina ddulwanisa mundu nnyama ku nnyama kubanga bw'eneekuba ebizimbe n'ebibomu bwekuba bomu dakika Ukraine eba egimazeewo ekibuga eba ekimazeewo naye nga tesobola kukwata missiles ezikuba mu bizimbe by'abantu nga balina kugenda kulwana maaso ku maaso era abajaasi basinze okufiira kuba tebalaba kusaanyawo kibuga. Jjukira mu mateeka tekikkirizibwa kukuba mu nnyumba z'abantu residential areas nozikubamu bomu oba biki okitegeera so kyeki sibye olutalo obutagenda mu maaso ekyalusibye naye ng'era bakyalwana era Ukraine with time ejja kumala ekkirize so olutalo kyekirusibye abasajja basobola kukubayo bomu okitegeera tekikkirizibwa mu mateeka. Ate ekyokubiri bali bantu ba Luganda lwabwe so yensonga esibye olutalo naye nga mu buli ngeri yonna yonna Ukraine ejjukire engeri gye bali nti baagisalako sayidi ne sayidi tejja kulwana nnyo kiri awo kisusse era bajja tugeesera bagikole ki bagigonze so byebyo nze Black Jew ku YouTube Black Jew Facebook Ismail Gumire baagala nnyo nja kubeera nga mbawa amawulire agavudde mu lutalo gemanfunyeewo agava mu lutalo ssaawa zino ndi wano mu supermarket tugula ku bintu but the prices are still normal
actually the prices are still normal. N'amafuta gaffe tegalinnye nnyo ng'age Uganda geeyongera mu labbo za wano oba nga 3 oba 2 naye nga ssente zaagudde ebbeeyi. Ssente luli omuntu mu $10 badde ofunamu labos 7 kati ofunamu mu $1 gumu ssaawa zino nva kebera kati ofunamu gumu mu 3,000. That is a lot. It's like almost twice. Ne katulinde embeera weeneeba egenze. Baagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba. Sign out.